Kyenzijukira omwezi gwali gwa 7 omwaka gwali gwa 2024 mba nscrollinga oba nga ntambuza essimu yange ku TikTok nensinkana omwami asoma akatabo. Kyenzijukira akatabo bwakaali kasomebwa kaali ka Kikonyogo. Abaali bakasomyeko mukamanyi mwalimu omukulu Kaweke. Omukulu Kaweke neŋŋamba wano basoma obutabo bw'olulimi Oluganda kandaaliremu kompulirize. Nno we natuula mulowooza navaawo kati yafuuka mmere yange kubanga lwesitawulidde kutuula tusome oba lwesitawulidde katabo pulira nga nnina ennyonta, pulira nga nnina ekimbulamu, kindeetera n'okudduka emisinde. Abamu ne bambuuza owange ki ekikutwala ekipayopayo, kumbe ngenda kuliisa ku matu gange. Omanyi bw'owuliriza ku butabo ebeera mmere y'amatu. Ng'oyagala okumanya, ng'oyagala okuvumbula, byonna obijja mu butabo. Kati ffe twagitwala nga ye mmere yaffe ey'amatu n'okumanya kwaffe. Kubanga ebbanga lye mmaze wano okuva ogw'omusanvu 2024 njize bingi, nfunye emikwano, kutuula tusome, njize bingi mu butabo obubadde busomebwa nti tuyize embeera za bulijjo n'okumanya ebyafaayo. So omuntu tosobola kuba ng'omanya ebyafaayo n'olowooza nti ebirijja biriyinza okukosa. Era mbakubiriza bannange mujje tunyumirwe ffenna, oba mbeebaza bannange mwenna abali wano mutuula tusome. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Pozzi okweyanjula okwange nze bampita Katama Nasulu Muddu nga ni musajja neddira Ngonge, nga mama wange anzaala ye Nalyazi Margaret, ng'era mukyala yeddira Mpindi, nga nva mu ssaza ery'Essingo